mukulike akalulu k'olunaku lwajjo kabadde kakufa na kuwona. Naye akaseera kano abawangudde n'abawanguddwa to having some fun. Tetutekenga bintu so serious. We have to enjoy. We are Ugandans. Essaawa eno nkuleetedde ebbeeyi y'akalulu bweyimiridde mu ggwanga Uganda. Tugenda kuddira essente Electoral Commission zeekusaba tuzigabizeemu obululu bw'omubakawo eyavuganyizza e Kawempe bwe yafunye. Tugenda kubeera mu order countdown from the lowest to the biggest. Ani asinga okuba n'akalulu ak'ebbeeyi. Mu kifo namba 10 omwami Luyimbazi Nalukoola yafunye obululu omutwalo gumu mu kasanvu. Goddira miliyoni 3 n'ozigabizaamu obululu bwe yafunye. Kiba kitegeeza buli kalulu kazitowa nusu 17 eza Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Mu namba 9 tulina omukyala Nambi Farida yafunye obululu 85. Bw'oba odidde miliyoni 3 n'ozigabizaamu kiba kitegeeza buli kalulu kazitowa nusu 35 eza Uganda. Mu kifo eky'omunaana Hajat Karadi yafunye obululu 384. Boddira sente emiliyoni 3 eza registration n'ozigabizaamu kiba kitegeeza akalulu ka Hajat Karadi kazitowa nusu 7 ez'eggwanga Uganda. Mu namba 7 abasibaganye bali babiri. Mu namba 7 abasibaganye bali babiri. Tulinamu Luwemba Luswa ne Mukibi Sadat. Luwemba Luswa eyafunye obululu 240. Boddira miliyoni 3 n'ozigabizaamu 240. Kiba kitegeeza buli kalulu ka Luwemba Luswa kazitowa omutwalo gumu mu 2500. Era mu kifo eky'omusanvu Mukibi Sadat wali oyo kwe nabadde nsibidde olukoba ekijja kijje yafunye obululu 239. Boddira miliyoni 3 n'ozigabizaamu 239. Kiba kitegeeza buli kalulu ka Honorable Mukibi Sadat kazitowa omutwalo gumu mu 2500. Buy Uganda, build Uganda. Mu kifo namba 5 omwami Mutazindwa yafunye obululu 186. Kiba kitegeeza buli kalulu bw'obanga okagabizaamu miliyoni 3. Mutazindwa akalulu ke kazitowa omutwalo gumu mu 6 ez'eggwanga Uganda. Mu kifo namba 4 wafunye Mr. Kasacha okuva mu kibiina ekya Democratic Party yafunye obululu 10. Kiba kitegeeza boddira miliyoni 3 ez'okwewandiisa buli kalulu ke kamu kazitowa ekyesatu eky'eggwanga Uganda. Mu namba 3 ku bululu obukyasinze okuba obw'ebbeeyi bw'oba ogenze ku Forex Bureau ya Electoral Commission y'eggwanga Uganda. Musiitwa mu kifo namba 3 owa PPP eyafunye obululu 39. Boddira miliyoni 3 n'ozigabizaamu abalonzi 39 abamuyiridde obululu. Kiba kitegeeza buli kalulu ke kamu kazitowa emitwalo 7 ejja Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Don't take it personal. It is fun for the moment between we who lost the vote and those who won. Kati mu kifo namba 2 mwabo abesimbyewo abakyasinze okuba n'akalulu kakabbeeyi ebitagambika kirimu omwami Nsereko Moses. Nsereko Moses yafunye obululu 32. Boddira miliyoni 3 n'ozigabizaamu abalonzi 32. Kitegeeza nti buli kalulu kabalirirwamu emitwalo 9 mu 1300. Nga tetunaba kugenda ku namba 1 njagala mbagambe nti bino mbikozerwa kuba nti tunyumirwamu nga bwolaba Man U ne Arsenal bebejerega ng'omu yakubye munne. Kakati ffe nga ba politician tuli mu kunyumirwamu essaawa zino. Ekifo namba 1 kyakwatiddwa Bishop Engena eyafunye obululu 22. Kiba kitegeeza boddira miliyoni 3 ez'okwewandiisa
n'ozigabizaamu abalonzi 22 kiba kitegeeza buli kalulu ka Bishop Engena kazitowa emitwalo 13 mukakaaga ejja Uganda. Gwe mulonzi, gwe mulodi, tujja kuwa Lord Mayor. Buli yesimbyewo, you are a champion. You have a brick you've managed to add on the nation. I love you, my people. Peace. Emmanuel Moses Senyonga, aspiring Lord Mayor, 2026.